bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze nsi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, zisanze abaka era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. Baana ba Katonda mweno mungi mbalamusaako nnyinnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukuumya atulabirire n'atuusa nate n'essaawa eno nga tukyassa omukka ogw'obulamu. Njagala okwebaza kubanga beekuumidde ku 3ABN TV olw'ebigambo bino bye tuzze tuyiga bulijjo, ate era n'omukisa omulala Mukama agutuwadde ettuntu erya leero okubaako ebigambo bye tuyiga. Olunaku olw'eggulo twalabye tiwagenda kubeera bwe kiseera eky'okuweebwa enkuba ey'oluvannyuma, latter rain. Ate era mu ngeri enjawulo twalabye nti enkuba ey'oluvannyuma ejja kuyamba abatukuvu ba Mukama okuteekebwateekebwa, okuyimirirawo mu kiseera ekya time of trouble, okuyimirirawo mu kiseera ebyonyobonya omusanvu bigenda okutonnyera ku nsi eno, okuyimirirawo mu kiseera nga mu ggulu teriiyo atangira bibi byaffe. So n'olw'ensonga eyo kyansonga okusaba Katonda atuwa omwoyo omutukuvu, ate era twalabye nti tewali ngeri yonna gy'osobola kufuna nkuba ya luvannyuma nga tewafuna ya lubereberye. So mu kiseera kino olunaku olwali tuzze okweyongera okuyiga ekigambo kya Mukama. Leero njagadde ggwe nange tunuulire ebigambo ebyogera ku kuteekebwako akabonero, sealing time, kiseera eky'okuteekebwako akabonero. Bw'osoma ku bikkulirwa essula ya 7 olunyiriri olusooka paka ku lwokusatu, njagadde ebigambo bino tubitunuulire. Bayibuli egamba nti oluvannyuma ne ndaba bamalayika 4 nga bayimiridde ku nsonda 4 ez'ensi, nga bakutte empewo 4 ez'ensi, empewo yonna ereme okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku muti gwonna. Ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva mu ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogera waggulu n'agaana eddoboozi eddene n'agamba bamalayika 4 abaaweebwa okwonoona ensi n'ennyanja, ng'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero ka abaddu, bwe tunamala okuteeka akabonero abaddu ba Katonda ku byenyi byabwe. Ekiseera eky'okuteekebwako akabonero. Nja kusaba ono si mulala ye muweereza w'enjiri ya Mukama waffe Sempira Martin, kansabe gwe nange tuwombeke tuweeyo okusaba. Katonda affe omukulu omugulu tukwebaza bwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde n'etuntu erya leero bw'otuleese okuyiga ku kigambo kyo. Nsaba nno nga nkwegayira ebigambo byonna bye tugenda okuyiga leero bisobole okuzimba, okukubiriza, okutunenya, okututeekateeka n'okutusembeza ennyo ku ntebe ye y'ekisa n'okusaasira. Ogulumizibwe Mukama ogw'ekitiibwa naffe tuwa omukisa bulijjo ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amen. Na Mukama akuwa omukisa. Ebigambo bino bye tusanga mu kubikkulirwa essula y'omusanvu kikwewuunyisa nti si bipya ne mu kitabo kya Ezekyeri essula ey'omwenda kutandika n'olunyiriri olusooka gye 2. Bayibuli egamba nti awo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu matu gange ng'ayogera nti sembeza abo abakulira ekibuga, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekizikiriza mu mukono gwe. Mu kitabo kya Ezekyeri essula ya 9 Bayibuli etuwa imagery nga waliwo, Bayibuli egamba nti sembeza abo abakulira ekibuga, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekizikiriza mu mukono gwe. Olwokubiri agamba atya? Agamba nti kale laba abasajja 6 ne bava ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'eggulu ogwolekera obukiiko obwa kkono, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe, n'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato, ne bayimirira ku mabbali g'ekyoto eky'ekikomo. Bayibuli mu kitabo kino eky'Ezekyeri essula y'omwenda etuwa imagery etulaga nti waliwo abalala 6, abasajja 6 abajja ku mulyango nga balina ebyokulwanyisa byabwe. Bayibuli egamba nti nga buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe, n'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe ekya wiino eky'omuwandiisi mu kiwato, ne bayimirira ku mabbali g'ekyoto
ekyekikumi. Olwokusatu agamba awo ekitiibwa kya Mukama wa Isirayiri Katonda wa Isirayiri kyali kirinnye okuva ku kerubi kwe kyali okutuuka ku mulyango gw'ennyumba. N'ayita omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe kya wiino ow'omuwandiisi mu kiwato. N'agamba atya? Awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ekikoowe olw'okukaabira emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo. Bayibuli etegeeza ekitabo kya Ezekyeri essula ya 9, Mukama ategeeza omusajja yalina ebyokuwandiika, yalina wiino okubanga asooka n'ayitamu mu kibuga, agenda ayiteeyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, ayogera ku bantu be. Yerusaalemi tujyogerako, tetujogera mu perspective mu lulimi lw'endagaano enkadde, tetujyogerako kubeera ttaka ly'abannamawanga, naye Yerusaalemi tujyogerako kubeera ensi ey'abakkiriza Katonda. Bayibuli egambye nti oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ekikoowe era abakaabira emizizo gyonna egikolebwa wakati mu kyo. In other words, tulaba nti abantu ba Mukama bano bagwanye okuteekebwako akabonero beebo abakaabirira ebyemizizo gyonna ebyali bikolebwa mu nnyumba ya Mukama. Ne ku mulembe guno njagala kutegeeza Mukama tuli mu kiseera eky'okuteekebwako akabonero ng'abantu ba Mukama aboogerwako, abakaabira ebyemizizo, abamukaabira emisana n'ekiro, abamunoonya bulijjo mu kusaba n'okwewonga. Olwokutaano agambye atya? N'abalala n'abagamba nti nze nga mpulira nti mmwe muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyuma, mufumite eriiso lyammwe lireme okusonyiwa, so temubanga n'ekisa. Muttire ddala omukadde n'omulenzi, n'omuwala n'abaana abato n'abakazi, naye temusembereranga omuntu yenna aliko akabonero, era musookere ku watukuvu wange. Awo ne basookera ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. Ezekyeri essula y'omwenda etulaga nti waliwo ekiseera eky'okuteekebwako akabonero. Abasajja 6 nga balina ebyokulwanyisa, naye Mukama n'abagamba nti kati munnagenda kuzikiriza, musooke mulinde. Malayika alina ebiwandiika, asooke agenda wandiike ku abantu bange abakaabirira olw'ebyomuzizo. N'abagamba oluvannyuma nti muve emabega bwabwe mugende, buli muntu yenna atalina kabonero oyo muzikirize, obanga muto obanga mukulu. Ekyewuunyisa kino bakikola mu Yerusaalemi, ekyewuunyisa batandikira mu watukuvuwe. Obadde okimanyi tuli mu kiseera eky'okuteekebwako akabonero. Ku Bikkulu essula y'omusanvu kyavuddeyo tugambye nti oluvannyuma ne ndaba malayika 4 nga bayimiridde ku nsonda ennya ez'ensi. Bayibuli bw'eba eyogera ku nsi egyogerako nga weewaawo gulinga mupiira, it is a sphere. Naye ekigambo bw'eyogera ku nsonda ennya ez'ensi, kabonero akalaga universality, ensi mu bulambalamba bwayo. Agambye nti oluvannyuma ne ndaba malayika 4 nga bayimiridde ku nsonda ennya ez'ensi nga bakutte empewo mu bunnabbi, kabonero akasonga ku kuzikirizibwa. Signs, it is a symbol of strife, trouble. Agambye nti ku nsonda ennya ez'ensi nga bakutte empewo ennya ez'ensi, empewo yonna ereme okukunta ku nsi newankubadde ku nnyanja newankubadde ku miti gyo gyonna. So tulaba bamalayika mu kwolesebwa kuno okwogerwako mu Kubikkulu 7, tulaba bamalayika 4 abayimiridde ku nsonda ennya ez'ensi. Obwakatonda bukutte okuzikirizibwa n'emitabwa egyandibadde giyingirawo ku nsi eno. Tukyali mu kiseera eky'ekisa, tukyali mu kiseera ng'omukono gwa Mukama guli mu kuwanirira, era guwaniridde ensi eno. Amaanyi g'omulabe Setaani gali restrained, weewaawo akola naye Katonda tannamuwa full control ya nsi eno. Singa amuwa full control bw'atyo omukono gwa Mukama ne gugigibwako, ojja kulaba ekinabeera ku nsi eno. Naye Bayibuli egambye ewuli olwokubiri, Bayibuli egambye ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva ebuvanjuba. Ebuvanjuba bw'onaasoma Matayo 24 kisonga ku direction gye tusuubira okuba nga Yesu yajja okukola ki?
agamba ne ndaba malayika omulala ng'alinnya okuva mu ebuvanjuba ng'alina akabonero ka Katonda omulamu, n'ayogera waggulu n'eddoboozi ddene n'agamba nti bamalayika abana abaweebwa okwonoona ensi olwokusatu agamba, n'ayogera nti temwonoona nsi newankubadde ennyanja newankubadde emiti okutuusa lwe tulimala okuteeka akabonero ka abaddu ba Katonda waffe ku byenyi byabwe. Mu kiseera kino kye tulimu nga Mukama waniridde emitawaana egyandibadde gijja ku nsi eno, tegeera omanye nti waliwo amaanyi ag'eggulu agagezaako okulemesa amaanyi gano ag'ensi, amaanyi g'omulabe Sitaani ag'ekizikiza ekyokuba nga tekijja kusaanyaawo nsi eno okutuusa ekiseera ng'abantu ba Mukama bamaze okuteekebwako akabonero ku byenyi byabwe. Tegeera omanyi mulemenya mpuliriza. Muwandiisi ono nga bw'agamba mu Great Controversy of Popular Luka 4 agamba soon there appears in the east a small black cloud, nti mangu ddala nnyo nga bamaze okubaawo walabika akala akatono aka bbulaaka okuva ebuvanjuba, about half the size of a man's hand, akalinga ekitundu ky'omukono gw'omuntu. It is the cloud which surrounds the Savior and which seems in the distance to be shrouded in darkness. The people of God know this to be a sign of the Son of Man. In the solemn silence they gaze upon it as it draws nearer to earth, becoming lighter and more glorious until it is a great white cloud, its base a glory like consuming fire, and above it is the rainbow of the covenant. Jesus rides forth as a mount conqueror. Tegeera omanye mugano wenyenaza mpuliriza nti nga okuteekebwako akabonero kumaze okubeerawo eri abatukuvu ba Mukama, Yesu agenda kukomawo abakaanire ng'ababe eri abatwale mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kyansonga okutegeera mugano wenyenaza mpuliriza nti ekiseera kye tulimu leero si kyakusaaga. Ekiseera kye tulimu leero kwe kubanga bamalayika ba Mukama bayitaayita baleeka akabonero ka Mukama ku baddu be abakaabirira olw'emize egikolebwa mu kkanisa ye n'olunaku luno olwaleero. Bwe tugenda maaso ne twebuuza akabonero kano akoogerwako ko kayinza tuteekebwako katya? Ye akabonero kiki? Efeso 4:3 agamba, so temunakuwazanga mwoyo mutukuvu owa Katonda eyabateekesaako akabonero okutuusa olunaku olw'okununulibwa. Akabonero kano tukiraba nti okusinziira mu Efeso 4:3 nti katuteekebwako mwoyo. Efeso sura 15:14 kyavudde agamba nti era nammwe mu ye bwe mwawulira ekigambo eky'amazima, enjiri ey'obulokozi bwammwe mwoyo n'okukkiriza bwe mwakkiriza ne muteekebwako akabonero n'omwoyo omutukuvu eyasuubizibwa. Akabonero kano okusinziira ku Efeso tulaba nti katuteekebwako mwoyo. Ekitegeeza ni mu kiseera kino Mukama yenna mpuliriza tuli mu kiseera nga mwoyo wa Mukama ali mu kukola ekisoboka nga weewaawo n'amaanyi g'ekizikiza gaagala okujja ku nsi eno, naye Mukama akyagawaniridde alabe nga gwe nange abaddu be era abatukuvu be nga tuteekebwako akabonero. 14 kyavudde agamba nti gwe musingo ogw'obusika bwaffe okutuusa envuma ya Katonda lwenunulibwa ekitiibwa kye kitenderezebwe. Saakabonero bw'okeetegereza kano akoogerwako mu Kubikulwa 7 n'Ezekyeri 9 kasonga ku bwannannyini, kasonga ku bukuumi. Bwe weetegereza ensi leero tegeera omanyi ti akabonero kano akoogerwako mu Kubikulwa 7 kabonero akasonga kuba nti tuli royo, tuli beesigwa eri Mukama, tetusobola kunyeenyezebwa, tosobola kutukyusa, tolina ngeri gy'otujja ku Mukama. Akabonero kano omuwandiisi Ellen White awandiika Testimonies to Ministers and Gospel Workers olupapula 46 n'agamba, and even after the saints are sealed with the seal of the living God, his elect will have trials individually. Nti oluvannyuma lw'okubanga abatukuvu ba Mukama bateekeddwako akabonero ka Katonda omulamu, abatukuvu ba Mukama bajja kufuna okusoomoozebwa n'okugezesebwa kinnoomu. Personal afflictions will come. Okuyigganyizibwa kwa kinnoomu kujja. But the furnace is closely watched by an eye that will not suffer the gold be consumed. Naye ettanuulu gye bayitamu etunuuli beetegerezebwa eriiso eritasobola kubanga nga kukkiriza zaabu kubanga aggwawo. The indelible mark of God is upon them. Tibalina akabonero ka Katonda.
God can plead that his own name is written there, and Katonda mwennyini asobola okukuyamba, asobola okwegalia nti erinnya lye liwandiikiddwa ku bo bennyini. The Lord has shut them in, their distinction is inscribed. God, New Jerusalem, their God is property, his possession. Mu kiseera ekyokuteekebwako akabonero, abaddu ba Mukama boogerwako nga balina ebigambo bino ebigamba nti God, New Jerusalem, nti mu kyenyi kyabwe weewaawo si ke kabonero akalabika, naye kwe kubanga tuva Mukama bano, Mukama babeetegereza mu mpisa ne mu kwogera, na buli kimu kye bakola bamaze okweyoleka nti babe tosobola kubajja ku Mukama. Ekikolwa kino ekyokuteekesa akabonero kyenkanankana n'okulangirira nti ba Mukama, that they who are so sealed appertain to God, and are distinguished as such from others who do not thus belong to him, and are assured by him of his protection against all evil. Nti akabonero kano oba process y'okuteekebwa akabonero mbeera eraga nti kyenkanakana n'okulangirira nti ba Mukama okwawukana ku balala. Bwe twogera kabonero mu Bayibuli, mu kitabo kya Ezekyeri mu Isaaya 8:16, Bayibuli yetulaga nti mu mateeka ga Katonda mwe muli akabonero kano. Isaaya 8:16, Bayibuli egambye nti sibira ddala okutegeeza ossa akabonero ku mateeka mu bayigirizwa bange. Ng'ogyeko kuba nti akabonero kano kye kintu ekyolega oba okulangirira okwogera okulaga nti bano aboogerwako abafunye akabonero kano n'okuwandiikibwako okw'enjawulo kibakakasiza ddala nti bo ba Mukama era babe. Naye Bayibuli mu Isaaya 8:16 agenda maaso n'atugamba nti akabonero ka Mukama ako kasangibwa mu biragiro bye, era bw'oneetegereza ebikola akabonero omuli erinnya, nannyini n'ebirala ebiringa ebyo tetubisanga walala wonna. Ng'ogyeko erinnya ne taito yoyo afuga n'amatwale g'afuga tetubisanga walala wonna, tubisanga mu tteeka eryokuna. Bayibuli bwetugambira mu kitabo kya Kuva essuula 2 olw'omunaana paka olw'ekkumi, jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo, olwo tokolangako mirimu gyo wekka na wekka, eri omwana wo w'obulenzi, eri omwana wo w'obuwala, eri omuddu wo, eri omuzaana wo, eri munnaggwanga ali omumwo, n'eri ensolo yo. Togwanye kukolera ku lunaku luli luddawa. Bwe weetegereza akabonero kano aka Ssabbiiti mu tteeka eryokuna mwe lusanga akabonero ka Mukama akoogerwako nga ke kabonero ke lwa nsonga erinnya ly'omufuzi mu eryo ye Katonda, taito ye ye Mutonzi, amatwale ge ggulu na nsi. Mu kitabo kye bayita Maranatha 14 paragraph ya 2, mwandiisi agamba, the image of the beast will be formed before probation closes. For it is the greatest test, it is the greatest for the people of God, by which their eternal days will be decided. Tegeera bino omanye nti ekiseera nga kifaananyi ky'ensolo tekinnakolebwa, the image of the beast will be formed before probation. Ekifaananyi kino eky'ensolo kijja kukolebwa ng'ekiseera ky'ekisa tekinnakoma. Ekiseera ky'ekisooka okukoma, abantu ba Mukama bagwanye okuba nga bateekeddwako akabonero. Nti era kino kyekyamagero eky'amaanyi, naye twagala tutegeere kyayogeraku wano ng'ekifaananyi ky'ensolo kye kiri luddawa. Great Controversy page 443 paragraph 1 agamba, but what is the image of the beast and how is it formed? The image is made by two-horned beast. Nti ekifaananyi kino kigenda kukolebwa ensolo eyogerwako mu kubikkulirwa 13 okutandikira ku lunyiriri weeyogera ku nsolo eyava mu ttaka, bw'onaasoma kubikkulirwa 13 nga teyogera ku ndala, eyogera ku Amerika engeri gye yajjamu. Era agamba the image is made by two-horned beast and is an image to the first beast. It is also called the image of the beast. Then to learn what the image is like and how it is to be formed, we must study the characteristics of the first beast itself. Agenda maaso naga nti bwe tuba tuli bakutegeera ekifaananyi ky'ensolo kino, kwagambye nti ekiseera ky'ekisanga tekinnakoma, abantu ba Mukama baganye okuteekebwako akabonero, nti naye nga ekiseera ky'ekyo tekinnakoma wajja kubeerawo okukola kw'ekifaananyi ky'ensolo. Great Controversy page 445 paragraph 1 agamba, when the leading churches of the United States, nti nga makanisa ag'amaanyi agali mu America
uniting upon such points of doctrine, nga bamaze okwekunganya mu mbeera z'okuyigiriza nga bakisa kimu, shall influence the state to enforce their decrees and to sustain their institutions. Then Protestant America will have formed an image to the Roman hierarchy, and the infliction of civil penalties upon deserters will inevitably result. So tegero manye ekifaananyi ky'ensolo kigenda kukolebwa nga ekiseera ky'ekisa tekinnakoma, naye ng'ekiseera ky'ekisa tekinnakoma tegeero manye kya nsonga gwena ng'okumanya n'okutegeera nti abantu ba Mukama bajja kuteekebwako akabonero. Naye ekifaananyi ky'ensolo ekyogerwako ono kwe kubanga Amerika ejja kuba eyimiridde eyitibwa okubanga yatandikira ku musingi ogwa Republicanism ne religious liberty, ate yeefudde okwogera ng'ogusota, yeefudde okubanga emenya eddembe ly'abantu nga yensaale mu kuteekesaawo etteeka erireetawo Sande. Njagadde otegeera omanyi mugamanya zampuliriza Maranatha 14 paragraph ya 4 agamba, this is the test that the people of God must have before they are sealed. Nti abantu ba Mukama mu kiseera nga tebana agamba, can the people of God be fully sealed before the Sunday law is passed? Nti abantu ba Mukama basobola okubanga bafunya akabonero ku byenyi byabwe ng'etteeka lya Sunday terinayita. Maranatha n'addamu n'agamba, this is the test. Okuyita kw'etteeka lya Sunday kyekigezo abantu ba Katonda kye beetaaga okuyita before they are sealed. Era agamba, all who prove their loyalty to God by observing His law and refusing to accept a superior Sabbath will rank under the ban of the Lord God Jehovah, and will receive the seal of the living God. Eri abo abaganya okufuna n'okusinza ku sabbiiti ekyo kikuli Sande nga n'etteeka limaze okuyita, abo banaagaana bajja kubalibwa nga bali wansi wa bendera ya Katonda Lord God Jehovah, nti era abo bajja kufuna akabonero ka Katonda omulamu. Those who yield the truth of heavenly origin and accept the Sunday Sabbath will receive the mark of the beast. Eri abo wulira bino bitegeere, bw'onaasomako ewala Helen White atugamba nti okufuna akabonero ka Katonda kano si ke kabonero akalabika, naye kwe kutuula, it is a settling into the truth intellectually and spiritually. Naye tegeera omanye nti nga ekiseera ky'ekisa tekinnakoma, wajja kubaawo okuyita kw'etteeka erya Sunday. Tegeera omanye nti etteeka lino wateekeddwa okubaawo okukoola kw'ekifaananyi the image of the beast. Era tulabye nti ekifaananyi kino eky'ensolo kijja kukolebwa nga Protestant America yeesigama ku misingi ebiri mu kutandika kwayo mu biseera biri ebyedda, Republicanism, eddembe ery'obufuzi n'ebirala ebiringa ebyo, n'eddembe ery'okusinza egenda kwogera ng'ogusota. Etteeka lino erya Sunday nga limaze okuyita, muganda manyina zampuliriza, njagadde otegeere ggwe nange nti ekigezo eky'amaanyi eri abantu ba Katonda kijja kuba kyakuyisa tteeka erya Sunday eri ensi yonna, nti lyasooka kuyita nga bantu ba Mukama before they are sealed. Kibuuzo kigamba, ate eri abo abali mu kumenya sabbiiti leero bo biri bitya? Bayibuli egamba nti bw'obanga tugwanye okujjukira sabbiiti ke kabonero ka Katonda, era sealing process eno newankubadde leero waliyo abali mu kutuula abasetolinga mu mazima spiritual and intellectual, naye tegeera omanye nti sealing process ejja kumalirizibwa ng'etteeka lya Sunday limaze okuyita. Christian Experience and Teachings of Ellen White opapula 19 paragraph ya 2 agamba, not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. Mu kiseera kino nga Sunday law tennajja, tegeera omanye gwe nange teri n'omu agenda kufuna akabonero ka Katonda, teri n'omu agenda kuteekebwako linnya lya Mukama ku byenyi bye okutuusa ng'amaze okwoleka empisa ya Katonda, okutuusa nga buli kizigiro, buli kasobi ku ye kamaze okumuggyibwako. Wuliriza, it is left with us to remedy the defects in our characters, to cleanse the soul temple of every defilement. Then the latter rain will fall upon us as the early rain fell upon the disciples on the day of Pentecost. Tegeera omanye nti not
not one of us will ever receive the seal of God while our characters have one spot or stain upon them. Tewaliyo n'omu agenda kufuna kabonero ka Katonda kano okutuusa bassebo bannyabo nga byonna ebibadde bitulemesa amavuunya agabadde ku bulamu bwaffe obw'ekikristaayo nga gaggiddwako. Yalumaliza ne statement eri mu kitabo kye bayita Writings on Popular Namusa paragraph ya 2. Era White yagamba Satan is now using every device in this setting time to keep the minds of God's people from the present truth and to cause them to waver. Sitaani ali mukola ekisoboka kyonna okulaba nga abatukuvu ba Mukama bassebo bannyabo balemesebwa okuba nga bateekesebwako akabonero. Gwakyasumbuyizibwa leero okuuma Sabbiiti ey'amazima. Bayibuli nga bwe tugambye nti akabonero ka Mukama kali mu mateeka ge. Si ke kabonero akalabika naye kwe kutuula mu mazima. It is a settling, kwe kunywerera mu mazima mu birowoozo logically, intellectually and also spiritually n'oba nga tokyasobola kunyeenyezebwa. Njagadde otegeera omanye ti gwe nange bwe tuwaayo obulamu bwaffe ne tuba nga tukkiriza Sabbiiti ya Mukama ne tugikuuma nga bwe kyetaagisa. Y'ensonga lwaki mu kiseera kino nga tukyalina eddembe nga tukyalina religious liberty gwe nange tugwanya okukola buli kisoboka okulaba nga akabonero ka Mukama kagenda ku byenyi byaffe. Tolinda kwepampalika kugamba nti etteeka lya Sande bwe linaayita oba ekifaananyi ky'ekisolo bwe kinaakolebwa olwo mwana ttunga mbeera siriyasi. Bw'onaalemerera okubeera siriyasi leero tegeera omanye ne mu kiseera kiri bijja kuzibuwala. Mukama atuyita leero ku mazima g'omanyi ne g'otegedde ne g'osomye mu byawandiikibwa g'otambuliddeko ebbanga eddene kyeyagala kiri kimu ggwe nange okugateekesa mu nkola. Naye amazima aga Sabbiiti kubanga ke kabonero akoogera nti Mukama ye mutonzi, akoogera nti Mukama ye nannyini ggulu n'ensi ye n'okujjula kwayo byonna. Tegeera omanye kano ke kabonero gwali eyo nno nga tukuuma Sabbiiti. Njagadde otegeera omanye Bayibuli mu kitabo ky'Abaebbulaniya 4:9 atugamba nti eri abantu ba Katonda wakyasigaddeyo n'ekiwummolo ekya Sabbiiti. Mukama kyava tukoola leero bwe tuba nga tuli bakubeera ku abo abagenda okubeera mu biseera eby'enkomerero. Tewagenda kubeerawo kiya naye ffenna kitugwanya okusalawo okunywerera ku mazima okukwata Sabbiiti ye akabonero akalaga nti yatutukuza era ye mutonzi w'eggulu n'ensi. Era mu kugikuutwa ne kukwata amateeka gonna awamu tujja kunywerera ku mazima oba kijja kujja tujja ganywererako. Era tulabye nti sealing process eno ejja kuggwa ng'etteeka lya Sande limaze okukola litya okuyita naye ekiseera egy'ekisa kijja kukoma. Naye ekibuuzo ekikulu kigamba ng'ebyonna tebinnabaawo obulamu bwo buli mu insurance yaani. Sabbiiti ey'amazima leero ng'okyataggatagga olw'okuba nti emirimu ebyokulya n'ebyokunywa n'ebirala ebiringa ebyo Sitaani ajja kubikola. Mukama akuyita era kukoowoola gwe nange obulamu bwaffe tubuweeyo olw'okunywerera amazima ge tumanyi tusobole okuteekebwako akabonero akomewo atukaayanire nga tuli babe nga ku byenyi byaffe kuliko erinnya Katonda nga ku byenyi byaffe kuliko ekigambo ni Yerusaalemi. Akabonero akalaga nti ffe tuli babe Sitaani tatulinaako buyinza. Katusabe. Katonda waffe omukulu w'omu ggulu nkwebaza nnyo nnyini ddala olw'obugabirizi n'obukuumi by'otuwadde. Weebale bw'otuyigiriza n'akawungeezi akalalayi Mukama. Weebale bw'oyogere naffe mu ngeri enjawulo Katonda gw'ataggwaawo. Saba nno nga nkwegayirira Katonda omuyinza w'ebintu byonna kye tusaba kiri kimu Mukama. Amazima getegedde nga bw'otutegeeza ntugule amazima tuleme okugatunda. Tewaliwo kye tusobola kukola kuziyiza mazima. Amazima g'ebyawandiikibwa Mukama tuleme okugalwanyisa naye tugateekese mu nkola bulijjo era obulamu bwaffe busobole okubeera wansi w'obukulembeze bwo. Ku nkomero ya byonna tubeere mu abo abagenda okuwangula ensi abalagenda kuteekebwa akabonero ka nsolo naye abagenda okuteekebwa akabonero ka Katonda omulamu. Era Mukama bagenda okulangirwa nga tuli babo ng'era obusika bwaffe Yerusaalemi ekijja n'eggulu erijja n'ensi empya. Tukwenza nnyo Mukama kubanga tukkiriza nti okusaba kwaffe okuwulidde ogulumizibwa obw'ekitiibwa naffe tuba omukisa bulijjo Katonda waffe ku bwa Yesu mulokozi waffe tusabye. Amiina. Amiina. Mukama akumpeera omukisa.